Essula ya 31. N'awulira ebigambo by'abatabani ba Labbaani nga boogera nti Yakobo byonna ebyali ebya kitaffe abimuggyeko, era mu ebyo ebyali ebya kitaffe mwafunidde ekitiibwa ekyo kyonna. Yakobo n'alaba amaaso ga Labbaani, era laba nga tegakyafaanana gy'ali ng'olubereberye. Mukama n'agamba Yakobo nti, ddayo mu nsi y'abajjajjaabo era eri baganda bo, nange n'abeeranga wamu naawe. Yakobo n'atuma n'ayita Laakeeri ne Leeya bajje mu ddundiro awali ekisibo kye. N'abagamba nti, ndabye amaaso ga kitammwe nga tegakyafaanana gye ndi ng'olubereberye, naye Katonda wa kitange yabeeranga nange. Era mumanyi nga naweerezanga kitammwe n'amaanyi gange gonna, era kitammwe yannimba n'awaanyisanga empeera yange emirundi 10, naye Katonda teyamuganya kunkola bubi. Bwe yayogeranga bw'ati nti, ezaabujagijagi ze zinaabanga empeera yo, ekisibo kyonna ne kizaala ezaabujagijagi. Era bwe yayogeranga bw'ati nti, ezaabiwuuga ze zinaabanga empeera yo, ekisibo kyonna ne kizaala ezaabiwuuga. Bw'atyo Katonda ensolo za kitammwe yazimuggyako n'aziwanze. Awo olwatuuka mu biro ekisibo bwe kyawaka amawako, ne nnyimusa amaaso gange ne ndabira mu kirooto, era laba embuzi ennume ezaalinyira ekisibo zaali za biwuuga, n'eza bujagijagi, n'eza kiweewoweewo. Malayika wa Katonda n'aŋŋambira mu kirooto nti, Yakobo, ne njogera nti, nze nzuuno. N'ayogera nti, yimusa kaakano amaaso go olabe embuzi zonna ennume ezirinyira ekisibo za biwuuga, n'eza bujagijagi, n'eza kiweewoweewo, kubanga ndabye byonna Labbaani by'akukolera. Nze Katonda w'e Beseri, gye wafuukira amafuta ku mpagi, gye wanneeyamira obweyamo. Kaakano golokoka ove mu nsi eno, oddeyo mu nsi gye wazaalirwamu. Laakeeri ne Leeya ne baddamu ne bamugamba nti, tukyalina omugabo oba obusika mu nnyumba ya kitaffe? Tetubalibwa nga bannaggwanga gy'ali, kubanga yatutunda era n'ebintu byaffe abiriiridde ddala. Kubanga obugagga bwonna Katonda bw'aggye ku kitaffe bwe bwaffe era bw'abaana baffe. Kale kaakano kyonna Katonda kyakugambye kikole. Yakobo n'alyoka agolokoka ne yeebagaza abaana be ne bakazi be ku ŋŋamira. N'atwala naye ebisibo bye byonna n'ebintu byonna bye yali akuŋŋaanyizza. Ebisibo bye yali afunye bye yakuŋŋaanyiza mu Padanalaamu agende eri Isaaka kitaawe mu nsi ya Kanani. Labbaani yali agenze okusala ebyoya by'endiga ze. Laakeeri n'abba bateraafi ba kitaawe. Yakobo n'agenda mu kyama, Labbaani omusuuli nga tamanyi, kubanga teyamubuulira ng'adduka. Bw'atyo n'adduka ne byonna bye yalina, n'agolokoka n'awunguka omugga, n'akyusa amaaso ge eri olusozi olwa Gireyaadi. Ne babuulira Labbaani ku lunaku olwokusatu nga Yakobo yadduka. N'atwala naye baganda be n'amugoberera olugendo lwa nnaku 7, n'amutuukako ku lusozi Gireyaadi. Katonda n'ajjira Labbaani omusuuli mu kirooto eky'ekiro, n'amugamba nti, weekuume oleme okwogera ne Yakobo newaakubadde ebirungi newaakubadde ebibi. Labbaani n'atuuka ku Yakobo. Yakobo yali asimbye eweema ye ku lusozi, ne Labbaani ne baganda be ne basimba ku lusozi Gireyaadi. Labbaani n'agamba Yakobo nti, wakola ki okugenda ekyama nga simanyi, n'otwalira ddala abaana bange ng'abaanyagibwa n'ekitala? Kiki ekyakuddusa ekyama ng'onkisa ng'ogenda, n'otombuulira ndyoke nkusiibule n'ekinyumu n'ennyimba n'ebitaasa n'ennanga, n'otaŋŋanya kunywegera batabani bange ne bawala bange? Kaakano okoze kya busirusiru, kiri mu buyinza bw'omukono gwange okukola obubi, naye Katonda wa kitammwe yayogedde nange ekiro nti, weekuume oleme okwogera ne Yakobo newaakubadde ebirungi newaakubadde ebibi. Ne kaakano oyagala nnyo okugenda, kubanga olumirwa nnyo ennyumba ya kitaawo, naye kyewava obba bakatonda bange kiki? Yakobo n'addamu n'agamba Labbaani nti, kubanga natya, kubanga nayogera nti oleme okunziyako bawala bo olw'empaka. Buli gw'onoolaba ng'alina bakatonda bo taabe mulamu. Mu maaso g'abaganda baffe yawulamu ebibyo ebiri ewange obyetwalire, kubanga Yakobo yali tamanyi nga Laakeeri ye yababba. Labbaani n'ayingira mu weema ya Yakobo ne mu weema ya Leeya ne mu weema ey'abazaana bombi, naye n'atabalaba.
n'ava mu weema ya Leya n'ayingira mu weema ya Laakeeri. Laakeeri yali atutte bateraafi n'abassa mu matandiiko g'eŋŋamira n'abatuulako. Labbaani n'ayaza mu weema yonna naye n'atabalaba. N'agamba kitaawe nti, Mukama wange aleme okusunguwala kubanga siyinza kukuyimirira w'oli kubanga ndi mu mpisa y'abakazi. N'anoonya naye n'atalaba bateraafi. Yakobo n'asunguwala n'ayomba ne Labbaani. Yakobo n'addamu n'agamba Labbaani nti, nsobezza ki? Nkoze kibi ki ekikungoberezesezza embiro? Kubanga oyazizza ebintu byange byonna. Kiki ky'olabye ku bintu byonna eby'omu nnyumba yo? Kiteeke wano mu maaso ga baganda bange ne baganda bo, batusalire omusango ffembi. Emyaka egyo 2 nabeeranga naawe, endiga zo n'embuzi z'enkazi tezisobolanga, n'ennume ez'omu kisibo kyo siziryanga. Eyataagulwanga ensolo saakuleeteranga. Nze nafiirwanga eyo, wagivunaananga mu mukono gwange. Obanga yabbibwanga misana oba yabbibwanga kiro. Bwe nabeeranga bwe ntyo, emisana omusana gwanzigwerangako, n'ekiro empewo, n'otulo twambulanga mu maaso gange. Emyaka egyo 2 nabeeranga mu nnyumba yo, nakuweererezanga emyaka 14 olw'abawala abo bombi, n'emyaka 6 olw'ekisibo kyo. Naawe wawaanyisanga empeera yange emirundi 10. Singa Katonda wa kitange, Katonda wa Ibulayimu era entiisa ya Isaaka teyabeeranga nange, kaakano tewandiremye kunsindika bwereere. Katonda alabye okubonaabona kwange n'okutegana kw'emikono gyange, n'akujunga ekiro. Labbaani n'addamu n'agamba Yakobo nti, abawala be bawala bange, n'abaana be baana bange, n'ebisibo bye bisibo byange, ne byonna by'olaba bye byange. Ne leero nnyinza kukolera ki bawala bange bano oba abaana baabwe be baazaala? Kale nno kaakano tulagaane endagaano nze naawe, ebeerenga omujulirwa eri nze naawe. Yakobo n'addira ejjinja n'alisimba okuba empagi. Yakobo n'agamba baganda be nti, mukuŋŋaanye amayinja. Ne baddira amayinja ne bagatuuma entuumu, ne baliira awo awali entuumu. Labbaani n'agituuma erinnya Yegalusakadusa, naye Yakobo n'agituuma Galeedi. Labbaani n'ayogera nti, entuumu eno ye mujulirwa eri nze naawe leero. Erinnya lyayo kyeryava libeera Galeedi. Era Mizupa, kubanga yayogera nti Mukama atunulenga wakati wange naawe bwe tulibanga tetukyalabagana. Bw'onoobonyaabonyanga abaana bange, era bw'onoowasanga abalala awali abaana bange, tewali muntu ali naffe, laba Katonda ye mujulirwa wakati wange naawe. Labbaani n'agamba Yakobo nti, laba entuumu eno, era laba n'empagi eno gye nsimbye wakati wange naawe. Entuumu eno eneebeeranga omujulirwa, n'empagi ebeerenga omujulirwa, nga nze siriyita ku ntuumu eno okugenda gy'oli, era nga naawe toliyita ku ntuumu eno n'empagi eno okujja gye ndi okukola obubi. Katonda wa Ibulayimu era Katonda wa Nakoli, Katonda wa kitaabwe, alamule wakati waffe. Yakobo n'alayira entiisa ya kitaawe Isaaka. Yakobo n'aweerayo ssaddaaka ku lusozi, n'ayita baganda be okulya emmere, ne balya emmere, ne babeera ku lusozi ne bakeesa obudde. Awo enkya mu makya Labbaani n'agolokoka, n'anywegera batabani be ne bawala be, n'abasabira omukisa. Labbaani n'agenda n'addayo mu kifo kye.